okulimba kwenjogerako ebikwataganye n'obufumbo sigambye nti olimba omukazi nti kiri ekizimbe kyange nga si kikyo wabula nze njagala gwe omukakase nti Allah bw'aba ampadde obulamu byendowooza okukolera njagala kukolera ekizimbe okiraba ekyo insha Allah ntegerekese naye gwe okumulimba sige nti omulimbe nti kyolo ekizimbe kyange just tukyakyusa amannya ebyo si byendiko naye nze mbabuulira kulimba nti wallahi nze sirabangayo omukazi akwenkana bwe ngenda okutunulira ABCD naye nga wallahi byoyogerako naye alabira ddala tyolimba era nabo bakimanyi tubalimba naffe tukimanyi nti batulimba mbadde temukimanyi Mkasi mu batakimanyi. Seka sebandeke okimanyi nti omukazi ayinza okutegeera mu myaka 3 nti wawasa naye n'asirika. Nga gwomulimba nakkiriza naye nga akimanyi yategeera buli kimu. Oyo baba mbuulirira. Ati kye tuliko. Kati nze kyensaba tukkiriziganye nti empagi z'obufumbo ekiyimirizawo obufumbo kunoonya mirembe omukazi n'abeeranga kitebenkero gy'oli naawe n'obeeranga kitebenkero gy'ali kati mu langi y'epira eyo bulimba nga wallahi gw'onoonya sente za kuwasa omwezi guno n'ogujja n'osevinga muwasa tulina okusevingira abaana tobalaba naye nga gw'otonoonya zize onoonya za kuwasa naye nakkiriza ennaku zino bbiri alina byagoba kamala okubitereeza naye nga gw'onoonya za kuwasa goyinza omuga ennaku zino ndi bize saagala mu ebintu ebimu tubyerekereze noonya sente za kuwasa